okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo toboyo omutima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka. Ekinyusi ky'omukolo bwe kiyingirirawo ekinyusi ye ssenga era ssenga ow'ensonga olwaleetebwa tewakyali kumala budde yatulagiddewo omugole omwami. Onomanyedda bw'oba wakola omukolo gwo ne gufa tuyite tuguzuukuse. Ataata bali wano bakulaba banyinaze wetuli baganda bange. Ono ye mwami waffe gwe naani? Lwa mwana muwala Jessica Nasolo Muwanguzi. Kaakati bwe kuba bwe kutyo nga ye mwana asaba okuzaalibwa mu maka muno njagala omukwateko ku mukono muyimirire babiri naawe. Mwanyina ne muganda we kyekiragana Mukama Katonda yogedde okkiriziddwa kati byonna ebiganye ebireke mabega wokkirize Katonda akola ebyekisa nze naawe laba tuliko ffemba era tukkirizibwa. bannange tulabirawa Omukolo guno guli mu Buganda omugole omwami abeera alina okulaga kyeyiseko bwa Ssaabasajja Kabaka era obusubi n'abulekanga bulange Lubowa Timothy kyeyakoze n'atuleetera ebintu okuva mu Buganda. Taata agenda bakwasa ebbaluwa eno mugende mugitimba ewammwe mu ddiiro buli lwe munaagitunulangako ne mujjukirira olunaku lwe mwajja wano kaala amatendo wano ewaffe. Ekyo kisokkulumu taata kimukwasa mwana mulenzi watekwane mu ngalo awulire wekiwere. Jessica Nasolo Muwanguzi ddala yalaze nti muwanguzi bwe yafulumye mu maanyi okusobola okwaniriza omwagalwa we gwe baasinkana nga bakyasoma bonna mu secondary school. Otyo waggulu njagalayo mwana muwala yekadde otyo abanga abengo ffe balusooka okujanjawaza n'akalulu.
oyo akuwadde hanga obufumbo bwobulamu lwaki muzibu nnyo yakebera obugere n'obugalo bw'abaana oba bwafaananayo mu kika kyewamu ekyengo n'oyo muwehaaga yingirawo big size aleme kwogerako yagimuwadde oli muwe oyo yagenda okudda mu kya Jennifer Messi abaana be ngo tuli baagazi tulina omukwano twagala omuntu mwana muwala mumalirivu togenda kwejjusa togenda kwenyenyaamu awo Jessica tusanyusa okulaba mu kika kyaffe webale kunyuma ekyo tikikubira engalo ez'amaanyi kujjako atakiraba amwega alubindi Jessica ekika kyoyingiddemu kika kirungi ate teka kutiisatiisa nnyo naawe tukusuubiramu abaana abalungi na mu byonna tusuubira abaana abawanvu kulira akajanja k'abamulamu abagezi webale kunyuma timose temyako naye toswala ekibulitiro kyatuwadde kirimu kala zonna nga bwozirengera mulimu akeeru wettuku mulimu akayero nga movement mulimu byonna mulimu akokwayagala ennyo mulimu Paris byonna n'ebyokunywa ebirala omutima gwonna n'atugamba nti tumutuusizeeyo nti omutima gwonna ekyamwagala nnyo ataddemu apo ng'alaga nti apondoose najja sigalize kubango weka nali wange Kane wali kulango chalaba Delta TV banange Jessica chakoze chalo bachita ku musanvu kitetika mami mbulira obulika baitawo kitetika alesa bakata betise banange bamaze kamagezi mami tuyanjirire ko ku Delta TV amanya wandi amanya gange nze mukyala Grace Kayemba Mikaye ali atya mulungi ddala muteweta Pulira otanga gwe mukyalawe bane bulungi nyena mpulira bulungi simanyi bwenyeza kubulira Sharita naye mpulira bulunga nti omwana waffe tumukuzizza ate n'atusanyusa nyena essanyu lyampitiriddeko Sharita lyampitiriddeko bulijjo eyo nga simanyi nti newange kijja obwentasi ya kamera sinaba naye nejala tenuma kusesanyu bambi ye first born bambi era ddala omwana omuwala aba wa mukisa kiwa kya mukama bambi webale nnyo okubeera ngaokyalaba Delta TV ndi n'omugole omukyala era ngaomugole omukyala ye Jessica anyiridde aliko eriiso ate ng'aliko haiti kwagamba ayina engeri gyanyumidde mu gomesi ye ng'omulaba nti wadde ali mu gomesi naye efiga ye ng'eviirayo ddala bulungi ate aliko eriiso bababababa mwami gundi ofunye emboofu si byotya ne omugole gendi mukwano how are you Sharita I'm fine dear ng'onyiridde thank you bannange onyiridde from head to toe are you sure thank you olunaku olutambudde lutya olunaku lubadde lulungi sibadde stressed
kuba mbadde nkimanyi nti ajja. Yes, you know. Nayinza butajja ku mwalo omulungi bw'ali. Tasobola. Bambi sweetheart mumaze naye ebbanga ki? I think sweetheart namulaba ku ssomero nga tukyasoma, but we were still friends. Happy hours. Okay. Secondary school. Okay. Twasoma naye. What? Nali mu senior 5. Ate ye? Nga naye wa senior 5. Okay. Yeah. Art sciences. Yali akola arts nga ze nkola. Okay. Naye Subject ezalinga zibagatta. History. Yeah, yali atugatta. History. Nekiyitirira. Napoleon yenna. Oyo Bonaparte. French Revolution. Oyo. Yeah. Kakati nga mbeera mwena ku ssomero. Nga tweraba nga mukwano gwange. By the way, he was my friend. Twerabira ebbanga gwanvu. Until we yangamba nti I love you. Yeah. Wakikkiriza tewakikkiriza? Sakikkiriza. Wagamba nabadde mukwano gwange. Nagamba mukwano gwange ayinza atya okwogera ekintu ekifaanana bwe kityo. Abomination. Namuna ngenda olaba nga he's serious. Nagamba I want to take you. Njagala ofike mukyala wange onzalira abaana. Ngene mugamba you can't be serious. Okitegeera kyogerako ekintu ekyo kinene. Kinene. Naye nebaza Mukama nti yajja. Ya nayogera ne bazadde bange nabo ne bamukkiriza. Dadi yamutya anti atunula ng'omukambwe naye ate nga wakisa. Ya gwe siko yasookayo bagamba. Sinze nasookayo. Ngamba gwe erumbiro gende weetottoleko bwe bagoba ng'ebyo biwedde n'alumba. Omanyi mu lujja nze muwala omukulu kati dadi alina okubeera serious nnyo. Tayagala bazannyira ku mwana we. Tayagala. Naye olwaleero emikisa gyonna ogisumuludde. Yeah. Addako yani? Justin. Ateeko ogenda Metron. Yeah. Ennyabo biki bye bamuzuulamu omukwano? Timothy ali loving, ali caring. Ate ayagala abantu nga nze wembaagala, ate ampa ekitiibwa kyekisinga obukulu. Naye ekisinga ddala obukulu kye nasinga omwagalako, he's good fearing. Ya muntu awa Mukama ekitiibwa, ate nange mpa Katonda ekitiibwa, kati nalaba nga tujja kukwatagana. Kozi kalango eri abakyala mwenna abamwepikira Timothy wange okutandika n'olwaleero temuddamu muzanyirako. He's mine alone, no one else. Ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo toboyo omutima gwange munda kwegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasenywa nze sebaka